tutuuse mu competition eno tuzenga ba defending champion ku bikopo ebina byonna ekya soccer, netball, basketball 5 aside ne 3 on 3. Twetegese tulwanye tutrainize bulungi tulowooza tulese tiimu esinga obulungi era ejja ku defending titles zino zetwawangulira e Rwanda omwaka oguwedde ogwa 2023. Emizano ya Fiasa Games y'Enkumi 2024 aho mu Bukedia irizoba n'ubwecyaba Rio twareba tiimu zizatandika kwija amashomero gatandikire kwika y'ishomero kutandika na sha 8 z'ekiro amashomero gitu gaho mu Uganda community public shemerirwe munonga kureba ngo eje mizano ibatubire no bareba ha TV hatari kwanu bagireba live aho mu cyayi cyetu echa Bukedia comprehensive school gafe ba hosi ngesomero twetegese bulungi era tuli basanyifu nti amasomero gatandise okutuuka era ekitegeza nti empaka zitandise ebisaawe twetegese era n'emizanyo gyenyire tugenda okwetabamu nga volleyball w'abawala, volleyball w'abalenzi n'omupiira gw'abalenzi tuli beetegefu nga tiimu era volleyball ngaffe nganze coach wa volleyball tiimu zonna ziri ready.